bannange kitalo ddala ffe abamu ku baana b'omugenzi Kalena Jeni abamu basigadde balina bibyemezinga abamu bakyatulabulinga bajja mwebale yamutuwoza ebbanja okuba nga musobodde okubeererawo tubadde tetuwangalira ku kyalo kino naye nga maama atugamba mumwagala nnyo naffe nga gyetulimu tusabira tusiimira ddala abantu ba Katagooma tusiima n'abatulakolinga okugabulibwa kwekampala ne mujja wamwerekereza bingi naye mwebale okujja ne mubeerawo okuwerekera nnyaffe Kalena Jeni tusiima bingi byakwogera kusiima kwereere kuba bangi bafiirwa ne beebeerera ku mulambo gwabwe naye mwerekereza ebyammwe nemujjakubeyo ababuulizi tusiimira ddala bannange Mungu abawe musimu w'okwagala ile kambi ya Usaba akakura wakabili Yes, buterevu kujika media kwoli wasibye otya ogamba otya kansubire oli bulungi munnange wabula ku side eyo si birungi ekyali nyiike na maziga bannange ku nsi kuno teri bulumi
businga anga okufiirwa maama, obulumi obuli mu kufiirwa maama bwo buba bwanjawulo nnyo. Bwe bulumi obutawona, bwe bulumi bwe tuyiga okulivinga nabwo, n'ogamba nti kale okugulu kuno baakutemako naye nja kulivinga nga ndi mulema, naye nga tekijja kuvaawo nti okugulu baakola ki, baakutemako. Kakati bwe bulumi obw'okufiirwa maama, teri kisinga kumalamu maanyi ng'okwata essimu ya maama wo n'ogidiriitinga mu ssimu ng'amaze okugenda. Bannange, obulumi obwo bw'amaanyi era gwatanaba bwe experiencingako, sabira maama wo obuwangaazi. Teri bulumi businga nga kwata ssimu n'ojjamu ennamba ya maama wo n'ogidiriitinga forever nga togenda kugizaamu, ng'agenze nga mu nnyumba ye ey'olubeerera nga toliddamu kumulabako wadde yadde n'akatono. Teri bulumi businga buno. Nga bwe mulabye mukulu Gravity babadde mu church nga bali mu kusabira omwoyo gw'omugenzi. Era olunaku olw'enkya maama agenda kubeera nga awummuzibwa, agalamizibwa mu nnyumba ye ey'olubeerera. Lunaku lujja kubeera lwankya, naye nga ennaku yo y'amaanyi, ennaku y'amaanyi. Buno obulumi Gravity bwalimu bwo si bwakuwona, si Gravity eka na buli muntu yenna eyali afiiriddwako maama. Obulumi obwo tebuwona, obulumi busigalawo lubeerera. Just oyiga buyizi kulivinga nabwo, kubanga buli wofunamu ka memory n'ojjukira ku maama, owulira nga ennaku ekusensera, owulira nga oggwawo, kubanga omukwano gwa maama gwo gwasukira ddala nga bw'okiwulira. Obulumi buno nsobolera bugeraageranya ku maama ng'afiiriddwa omwana, nyinza bugeraageranya ku bulumi obwo, naye obulumi obw'okufiirwa maama ebyo ebiwundu tebisobola kubeera nga biwona ku mutima. Neffe wano ku Jika Media tugamba bugambi nti maama tumwagaliza ekiwummulo ekirungi, era ne tusaba Katonda omwoyo gw'omugenzi agulamuze kisa ne famire eya maama ono ayongere okubeera nga agigumya naddala Gravity omutujju, kuba yagamba ono abadde best friend we, abadde muntu we gwakaabira ebizibu bye, gwakaabira ennaku yera. Tusaba Katonda ayongere okubeera nga ate munnange famire agigumya, naye nga obulumi bwa maama tosobola bugeraageranya ku kintu kyonna, buli bwo bwasuka obulumi bwa maama bwo bwanjawulo butereevu. Ate bwe tweyongerayo olunaku olw'enkya, omukulembeze Robert Ssentamu Kyagulanyi asuubirwa okubeerako okugenda okubeera nga ate munnange aziika maama wa Gravity omutujju. Asuubira okubeera nga agenda kubeeyungako olunaku olw'enkya. Ekyaso surprising abantu bwe buno obubaka bwe yatadde ku mutimbagano ogwa Facebook ng'asaasira Gravity omutujju olw'okufiirwako maama we. Buno obubaka abantu babadde tebabusuubira, kubanga ngeri gye mumanyi Gravity gye yayisangamu ku Bobi Wine eggaali, baali bamanyi nti oba ne Bobi Wine yanyiiga, naye Bobi Wine ebyo byonna yabikwata n'abissa ku bbali, ebyo eby'entalo n'abiteeka ku bbali, n'agenda ku Facebook n'amuweereza obubaka obumusaasira musajja watu. Naye nga n'olunaku olw'enkya era asuubirwa okubeera nga ajja kubeerayo mu kuziika maama wa Gravity omutujju. Updates zonna tujja kubeera nga tuzikutuusako buterevu wano ku Jika Media. Gwe subscribinga, likinga video, buli kimu updates tujja kubeera nga tuzikuwa mu bulambalamba bwazo buterevu. Nyongera okujjukiza kyobadde ku Jika Media, era nga gwe wena tunaba kulabika nga osubscribinga, genda maaso subscribinge, olikinge, okomentinge, ate era osharinge. Tubeera kutandika on notification bell yo, buterevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkuteereddeyo video empya. Nakugamba wosanga kalango onnawuna toka skippinga, kubanga engeri gyonza okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino. Kwatawo mu kigalo buterevu video no ojja kubeera nga ogimperedde like. Mu abatulabira ebweru w'eggwanga kosana mmwe abatulabira waka mu ggwanga Uganda, nyongera okwebaza nti mwebale nnyo, mwebalire ddala, temujja ng'okwo. Omukama abampera ekyo kyennyini kye musingira ddala okwagala. Weekuumire bwekuumizi ku mukutu ogwa Jika Media, likinga, commentinga endowooza yo buterevu
mu comment section. Bw'oba olina kyonna ky'owabula osobola okinteera butereevu mu comment section, tujja kubeera nga tutwala okuwabulako era ne tukuteeka mu nkola ne tutereeza ekyo ky'oyagala tutereeze. Kale munzikirize mberekereze akuume atakuumira mpeera. Mweraba.